Oli mu tawuni oli mu kyalo. Mugambe wakowe kyalo esawa zino ali mu kyalo ayagala kuva mu kyalo kitegeera kati munnange jangu okimanya oli ready omujja mu kyalo. Even me I want Shakira, you want what baby girl? Bayagala kunoonya noonya ku comfort nze nja kufunira omusajja omubezi, nja kufunira omubezi wano wenyine ku TikTok yange. Kale era we n'abanvudde wakuba sirinaako beeping ku ssimu. Tunula eno bakulabe nti oyogera n'abaagalwa bakukubira. Ziwaza 10. Kyegeza ssaawa ng'emu awo n'aba kwendi. Kale ogenda tugenda maliriza speed ogenda kuddamu okubira nja ku flashing. Ojja kujjako akaviiri kange nswale. Owulidde? Oyesooka omuleke mugambe mujja kwogera ng'ovudde ku live mukuba abalala. Teri budde ka baby kaakano. Hello. Nga mukuba amasimu. Nawe tuwe namba yo. Mwe banange nga mukuba. Hello. Bana message nyingi kyoba omanya Chris. Lungi saba wasiibeta ne saba. Banange mukubira amasimu. Naye bayaye be careful. Mulimu agafere. Tujja gakola kuba naffe. Mwatu babadda. Kibuye? I'm enjoying. Kibuye mu tawuni. Kibuye kumpi. Manyiwo Zembeera kugerere kayunga. Kibuga manyiyo. Nekwata. Tuyita kalaji. Njagadde gwe nedda mukwano nze sinoonya. Nina omwagala. Come nange. Nina omwagala. Even me I want. You want what? Kitimbwa bawulirayo. We're just inbox comfort 592. No mbezi mu bitiibwa. Anti nze towudde kye bagambye saagala mu kyalo ate saagala muntu nga mwavu nakoowa ekyalo. Omwana yakoowa Kenny, omwana yakoowa ekyalo. Oba mututwala mu kibuga mututwale. Twakoowa ekyalo. Ewa? Okumurigani wuuno. Mukikola ki? Hey baby. Okumurigani. Christine. Simanyi. Kandabe message yoko. Let her come. Kasitona abeera serious. Jangu tayagala. Okuma omulabyeko kakati. Obukono. Okuma. Nasinziira mbeera zo munaaye. Okuma obukono bwa Christine obulaba. Anange. Oyenda okubanza emiggo. Anti kati awo oba olina okujja eno ekayunga ne tusisinkana. Ekayunga eno oba mu tawuni y'ewaffe Kitimbwa. Oyo muleke some namba. Ojja muddira. Naye ggwe ebikulemye kubanga olw'ensonga bagenda kukuba emigere gyaki.
Ekayunga mu town ye. Bwangamba Masaka town. Obuzibu muli. Lero lwakubiri. Kansoka abadde agamba baba nakyalo baba kataala. Kola ki? Wotamanyidde wandiika Luganda kitegeeza n'olusomo olusobola kati we omuzemba mu 5. Roger. Imagine. Gwe n'ekisajja ekikulu. Bw'obadde yagala ssaawa. Teweewummuza mbisajja bikulu kwebuza amagezi. Kidijje. I knew. 7-8 ogenda kuntera akazintuuse ekayunga. Ye ng'okoze ka lipstick. Jangu kufunira omubeezi. 4,000. Mama afa mulungi tukufunira omubeezi. Kale. Jangu mama comfort nkufunira omubeezi jangu jakati tutadde ku mukole. Okuva wagenzi banaye batukubira amasimu. Mugambo ojjamu demosoma endala. Gwe kakana beera mugumu kasita ongambye enkya. Okola ki? Eno TV. Anti ndi serebu. Mu maka gano nno nzaali nga serebu. Keni. Bano balaba bano. Keni wamba bakolimba. Okola ki? Serebu. Sirinaako yadde bibi. Bekwatanze ku kaalo kati natuuse mu kyalo. Bonna bagamba banange Kale naawe. Ongambye linnya kyagamba kalo natuuse bonna nabagamba nange serebu. Ani? China. Gwe kumulama oyinza omuggyeko. Teri muzannyo twagala mubeezi. Simu ng'eri bize. Missed call bakakuba bameka nga njogera n'omu. Omukatuuse. Mulamu wange omubwati. Prince Cataldo. Tuli mu kunoonya mubeezi. Tuli mu kunoonya mubeezi. Omwana oba omufunira abasameeye South Africa sooka osome namba baby tokoowa. 075-926-422. Okitegeera. Gwalimanya kyompa. Bamuletera n'obuugi anywa yongera. Mulina omuleetera porridge n'anywa. Kabamuletera abaana. Mwe mufuko obuugi muleete wano. Anywereko enkoko. Bakuwa enkoko ne chai. Enkoko ne chai tulina n'embuzi wano. Oyagala nywerako mbuzi. Omusama. Hello. Wanji. Nga mutuli bubi. Wanji. Nga mutuli bulala. Tanta wanya. Tanta wanya. Does she want omusama? Mubitiibwa naawe. Ayagala musama. Tagala amuteeka mu kyalo. Wanji. Henda. Ndeera kugerere kayunga. Wandisebe. Masaka. Tujja kulaba embeera bw'enaatambula. Tujja kulaba embeera bw'enaatambula. Essimu yiiyo. Bini wini.
Pakiyao. Pakiyao. Pakiyao leka tukusomere nnambo giwandike mu bitibwa. Pakiyao naye anoonya omubeezi. Ono muteguzi. Mumanye mu bitibwa. Soko some namba. 070 35 96 422. Ositegeera. Bagenda okukubira amasimu kyali wange. Walimanya kyolimpa. Mulete obuugi. Anywa obuugi. Oyagala batayagala? Mulete obuugi agaano nga kuse. Bakuwe. Mukuba amasimu. Weeyagale wamu. Weeyagale. Balete n'embuzi. Balete awo enkoko. Balete enkoko anyweleko enkoko. Balete awo ekifo ky'enkoko. Ogamba tali basonyiwa. Baga kafa kibu n'ekifo ky'enkoko. Wandiika. Ebifi by'enkoko n'embuzi. Walimanya ky'olituwa bagamba abaana. Omubeezi tukuwerako embuzi. N'obuugi n'enkoko. Nebo be balina otusasula kuba tubawadde omuwala omulungi. Bana ebigenda okukubira. Paka ku makya. Ebyo musumbu oba toli serious. Oba toli serious. Ella. Wanji. Motoli bulaya. Wanji. Hello. Do you guys know English? Wanji. Tetumanyi Luzungu. Kubanga ffe tuli Bannayuganda. Twagala. Obadde ki? Hello. Okola ki? Ate ani asindika? I had her thanking. Embwa nekusindikidde sente awulidde weebaza. Akakono kalabye. Nzekabadde bakuzindikira sente tongobya mu Ogenda biwoza. tongobya mu bufu. Kafyuta kagenda ne kavaamu nemba bulala. Togobya munno. Muli beautiful mazima. Hello. Hi, how are you doing? Tatudde. Ali bweru naye Obuti obumazeemu. Balete enkoko. Baleete kyoyo ya kiki kyoyagala. Naye onkuba naye bannange. esimu gikubye wansi. Esimu ate tayise waneeno neegwa. Mpakawo. Gwe wa olabe yati. Kaakano kaleetisako katini kaako. Sikubiniri. Nakyo ojja kugwa. Screen guard just. Mwasani. Just wait. Engeri gyebending eno side. I have Omusama who is interested. Omusama wa ye akanamba tukasomye. Pera ku muzukulu oyo. Katisoko osome namba. 070 35 96 422. Naye sipata. Kataldo. Sipata. Obuugi nga Ni weewummuze. anywa bungi. Teri Koma naye buddanti. nyere. Kitegeera teri buddi. Bulungi. Mbuba muwe kwete. Ali oti. Bino ebyana. Bulungi sawa paza obuko. 57 years old. Is it okay? Uno. Oŋŋamba ki? Wama mukwano. Bakubuziza Wanje? nti alina 57 years obeera I'm okay, odifine how are you? nakyo oba nedda bamukulu. Kasitaba ng'alina kasi. Wanje? Kasita wanga alina senga agenda kujja nkuba ekidaala ewaka ewaffe. Siwulire ogamba ki? Anti akatale kasiisika tudabike naffe. Nze sinoonya oli ku muntu mukyamu wuno anoonya. Keni vaako. Christine, come on, camera kamera now. nazidduka. Bulabako obugalo. Kamera mbu yazirekera ffe ba celebrity. Nga toyogera? Kwezi enviiri. Of course anti omusajja yalina omusibisa enviiri. Mbumane will come in future. Mukwano. Prince Cataldo. Tokola Omwana bijuwe. oyo. Woba owulira nga oyagala okunteekamu ssente nteekamu ssente nnyirire. Hey. Okategedde. Teri budde. Kiki gwe yeteeka nawe mu gundi zaffe vaayo. Eno. Tobaabiza obuugi wakamusomba obusomba. Baaba. Labe ekikopo kinagenda mu nsi z'ebweru bakitale. Omukagambe kiki. Ndabisa. We want Christine.
Oye. Christine ali kikopo kyabuji. Ali wano mukunywa buji mubulaba. We want Christine. We want Christine. Kafaanana abatoolo oli muki? Mama mukiga tata muteeso. Okitegedde. Mama mukiga tata muteeso. We want Christine. Come on, we want Christine. Njagala bekikopo. Hello girls. Njagala laba kikopo. byononese. Bata tunyala mu plastic Kenny. Ngenzo lowooza. Nga temukubaddamu osome enamba. 070359442. Bannange, where are you? I need to see you all. Nze nsangibwa wano ku TikTok tolina ogenda kunzija kundaba okujjako ono mwana muwala oba omwetaaze akanamba akasoma. Kuba kuba twatudde wano mukuba bukubi masimu baaba. She's lying. Wabula. Bakuba. Hello. Can she be a fourth wife? Can she be a fourth wife? Mwana wani goteeka mwezi. Kono mwana omuto. Kono mwana omuto bw'oba olaba kisoboka. Wangi? Weewummuzeemu. Okola ki? Ndi Kayunga Is she Bugerere. on WhatsApp? No, tali ku WhatsApp. Kayunga Bugerere. Muli bafumbo. Ono yanoonya. Ono anoonya. Wangi? Mugambe ayimirire tulabe. Jangu oyimirire obalage ennyashi. Balage ennyashi, balage ennyashi. Kyuka. Kayunga Bugerere. Kyuka eri. Mumulabye? Temutwala ddame yi kyemutwala kikyo. Kyemutwala kikyo mukiraba talinawe. Kyusa nnyashi. Kyusa nnyashi. Bamta Prosi. Yeti oli mukazi mubi nnyo. Ki? Bangande bagalala. Busenti ba. Mulera talina kukoowa. Sika dress. Okay. Kale se. Naye gwe DJ simanya biki. VJ Hori, how are you darling? Are you fine? Njagala omwero namusobola. Omwero namusobola. Ebizigo ebisobola. Ebizigo nga bya bbeeyi. Comfort wama first stand up. Wulira mu comfort stand. Nze atanoonya. Mundeke. Some namba. 070359442. Hello. Wangi? Jendi sebo oli You can get married to muzungu. I have my... Kataldolete omuzungu. Ajjamu pambana teri tabu. Nkuwulira. Ajjamu pambana teri tabu. Bawa myaka wa 5 6 ng'alinamu omusimbi. Okola ki? Twagala omufunire ekizeyizeyi nga kinaatera okufa ye. Nga kirina ssente tofayo ku kya ssente zajja zirabirira. Abazungu bamwagadde bambi. Twagala ekyo ekikaddekadde kirinamu ku ssente zo ssente kinaatera okufa. Ajja zirabirira mwana muwala. Ekizeeyi. Prince Kataldo muwe. Hello. Kale muli balungi. Oli ku market. Gwalimanya kyolimpa. Hello. Is she on WhatsApp? Bulungi se obukazi obubu. Niye. Chani. Nze ebyokufumba nedda. Mama wakyo gw'omugamba Kanije naawe. ngenze. Abaani ono. Kanoonya n'ennamba ya Sumi. Mbu passport mbuki.
Mwane bagaye mutwagala okola obwakadamu. Nakoze ki? Waliwo mukama abantu beyatonda okukakalukana. Nakola ki? Ebigenda okufumba mwana gwe. Binengeri gye kunkola comfort nange put me on banoonya bambi. Muteekeyo. Okawulidde? Kawulidde obwa bulijjo munaye okukola. Ngenda kuteekayo naye binavaayo jja biwulira. Hello. Lindamuuko ndi bize muuko. Tuli bize. Bagenda okukubira kiro kiramba. Hello. Banange nga mutuli bulala. Nenga temulayikinga live. Chichi mwina buzibu kiba mikwano. Mulayikinga nammwe. Tugenda fumba ki? Nkoko. Nenge ndakola KFC. Empeja jifu. Tujiwembwa. Tujiwembwa tu. Enkoko mjiwembwa. Ejo mbadde musaze mjiwembwa. Tugenda tumya KFC. Ngenda lya KFC. Batukulusanya nnyini. Asagala kukulusanyizibwa. Are you searching for you love? Ono anoonya mukwano. Anti mu. Nvaako simaya gwe biki? Wanji? Kene nja kudda kuffe. Nga tuli balala omukwano. Naye bannange olemwa. Some namba. 070-95-94-22. Comfort, I want to buy for you KFC. Ngongamba ngenamba njisoma ng'omusimbi okuteekako nkwebaliza wano. Olumala nga nkublockinga mu bitiibwa nga ne bafans balaba. Please, my people, don't cook. Let me buy for you pizza. Is it okay? Tugulire mukwano omula wange omubwati. Njagala gwe. Ngoli ku muntu mukyamu wano mukwano. Hi. Some number. 070-35-96-422. Klikayo. Junior, klikayo. Omugaga w'omumaka munavudde kusomero. Omukomu bwati. Abuza ki? Abuze ku Keni. Abuza ku Keni? Bulungi. Nga wanyumye. Naye nga tozozo wasomeddemu. Ng'olinga ava mu nnimiro. Ezo ze nga tezewasomedde. Aya basi. Mwebale kuweereza baddiya. Tuweereza wa. Saba liwe yangamba ano mbu nino kyetaaga n'enkola kyaki kuba baaba. Okubuulira enjiri nkusobola. Wamma jangu ombuuzeeko muko. Mwelaavu nga tayambadde. Mire twamaze onaza laavu. Kale laba kana mwanange mpe wali awe mufuuwa. Muliba. Kigambo nga kinene. Which is okay, tetulina buzibu. Aina abaana bameka. Olina abaana bameka? 2. Aina abaana 2. Bonna bawala. Okitegeera. Bw'ayagala okuzaalira abawala yamu mu bitiibwa kuba ye muzaazi w'abawala naye ate n'abalenzi abazaala. Ndamu basobere namba oba okooye. 070-35-96-422. Olazeewa? Ndamu osome. 070-35-96-422. May I have 10 children? Kati twagala kakalukana kutuleeta ffe kulabirira abo baana bo bonna 10. Ayina abaana 10. Mboyo.
Asooke nteekeko wano. Bagambye nkuweeyo gwe some enamba waliwo bakajja. I'm waiting for my man. Which man? Aunt Shakira. Sobola kufunira musajja. Wenasoka kuba video good like video TikTok ne bakulaba ne bakusiima. Bafanyize kitegeere. Aina abaana 2 kids. Ani yakaba. Chakaba kuba. Oyo mumpe. Uno wali some namba anti wazi 070359492. Ojisoma speed. 070359492. Anka nsubire mugifunye mu bitiibwa ebingi. Aisi maaso asatu. Neno masasatu. Katalda kagwaye kati neno masasatu. Buno tubwe tusangako buntu butini nnyo. Mula wange nawe wakimanyi. Muwala sembere ne bakulaba nti bakubira bayinza olowooza twejalabya. Ajeko. Muwala oba bakuzaalawa nga onyirira bakuzaalawa Banzala kayunga bugerere. They will come for it. Batu babada. Batu babadere no newe bajinona chichi techikola mawulire nawe mulo okimanyi. Repeat the number. 07035 I will tell 070359492. I will tell Karen to come pick that masasat. Karen yasobola kuba ye ajagala bambi agala ebyakabi. Muveeko oyo taano wange tomwogerako Ken. Ajja kuba ali wano awulire ebigambo by'omupokolekera by'omugamba. Hello leero osazeeko. Leero osazeeko bulungi. Ani gogamba otegeeza ki? Kati amanamba agakubira ogenda kukola otya ogenda bakwasaganya ki? Bonna nosobola bakwasaganya nkwongere. Ojja tugenda bba mukasengejja. Tujja kulondamu. Hello. Abantu basimbisa layini. Tugenda bbeera mukasengejja. Bwayagala kufumbirwa oba kwepica mbwepica. Mulekera obuze ebibuuzo. Mulekerawo ebintu ebyo. Nakyo oba okyagala kale. Bw'oba oyagala kwepica mbwepica. Era wali mbona ebikazi mwe mukomye obuyayi. Sebo omusajja agambye. Neziteekawa? Oyagala bufumbo oba oyagala kwepica mbwepica? Nayagala bufumbo. Ate enamba tunaziteeka ku live tutya? Kasita oba ng'ogenda kufaayo ogenda kundabirira, kasita oba ng'ogenda kufaayo waliwo okulinnya okujja e Kampala ate nenzija nevaayo omaze okunkulusanya ate nvuddeyo sinaade n'ekikumi kyenkomyewo nakyo okuleeterako abantu bange sukaali oba sabbuuni abasajja ebyo mubikola. Mumaze okulusanya omwana ate omugamba ate biki? Teri muzanyi. Nze njagala kale kale kwepica.
wano wetulaga tugoyinge tugenda kufa. Some namba 070 35 96 422. kati ate abagala okwepichamu wetu nedda omwana anoonya bufumbo tegeera. Me, I want to just bana esimu yaffe giteke kumpi ogiwulire ng'evuga kuba nezikira mangu tekuli muliro. Manange, me, I want to just wait. Mufachi nensi kuba nayo efa naffe. Soko mtere mwaka yimba asooka baziniremu abalagiko China. Jesi wanyenye mbwenye. Banange. Ye banaye musoke muleke. Agamba. Tusani bugenda yagamba mbiyeta alifuna mukazi kozi ngamaze kufuna mukazi mulwadde. Iwe yagamba bwe yagamba era ina mukazi ba anti bazadde be bamuzaala n'akawuka. Abantu balina obugambo. Abakomoka ebigambo. Singa yako kumesinga. Kati badagala kwetega pasta. Ndekaze. Bana nze ngenda ku connectinga ebulungi. Nena masasa tu. Ndenga medawaja jinona. Ngwe bano neri. Ne mubba 15 yange ate gwo mubbi. Asoke nangiro ye yabbe sinya. Gwoba gwo mubbi wali bano ku TikTok. Wefula yagala kola nange. Nobba ka iPhone kange naye. Ife obbe tuyingizaawo mpya. Kitegeera. Nkimanyi ku oli ondaba. Naye Mukama ajja kubonereza mbitiibwa. Yona ng'abantu. Me, I'm going to come and pick this iPhone. Mbo yagenda kujja neno iPhone yen. iPhone yange. Eno ya maje. Teri gyo gitwala. Nete musobola kukola ne mwegulira. Mulyoke mubbe ebyaffe. Yes, sweetheart. Me, I'm going to come and pick. Husband asoose gukaba alina okulaba ekimyula kye. Wow. Soka. Mbirali. Mbo nsooka kubamu nga sinnamutwala. Christine agambye ki? Ogambye ki? Ani abusisa nti tukwagala nnyo kikwano. Ken. Tukumisinga Ken. I want to be your husband. Wow. I want to be your husband. Some number. Telibudde. 070 35 96 422. Ali wabbali nga tuno. Ali wabbali nga tunulanga. I know Uganda really too much. Vai. Love good mambazi. Mamba bwalong ya. Mbongo nyalo.
Wenda nawe yambaza omwana. When you are Arsenal, me I want first to check. You want to first check? Now I see me. Banange, answer me. You look good. Thank you, darling. Happy, yes, darling. Hi, darling. No. Mulal. Egwe, omwana kankana. Mire. Ita Joan ya mtwale. Avungo kankana. Anti ozanyira nnyo mu mazzi. Where are you? Mtwale. Mtwale omfunire engoye. Omwe enkoko anywereko chai. KFC. Full figure chotukola. Hello, Comfort. Hi, how are you? So beautiful. Thank you. So my number koya 075 gwagenda okwelonderamu mu husband gweyagala nze gwalima nkyonompa mu banna abakubira naye wangamba yagala ali serious anaakuwasa ayagala n'amuwasa anamwanjula ewaabwe olemwa me I want to take you kalemu. So my number 075 again so manera 075 mbu weekoleddewo ki kunyirira akoze gwakunyirira then kati abamwagala ela Aina emyaka emeka? Aina 22 years. Aina 22 years. Long. Wanje. Nkuwulira ssebo. Hello. Ngambye yambaza omwana ngwenze nagambye kwoleza omwana nduka Ate ababakala bagenda. Nga akedde obufumbo anaamalako mukwano nga lwaki tamalako wamma tomaleeko si buli omu tibumulema gwe obuba bwakulema oba oli musajja oba oli mukazi obumulema ng'avaayo nga munoonyeza omulala nze wendi teri budde ate omusajja wakuba vaayo okomewo nze nkufunira omulala Henry weewumuza agambye ki nze Can she speak English? Cause waliwo omuzungu wano amwagadde for sure. Asobola jja mupambana. Leka tubuze mwana asobola okwogerako n'omuzungu akwagadde. Nedda yogera kuba kati abantu balaba. Tasobola. Obeera osobola olupambana mpola mpola. Tusapambana muyadde. Opambanera. Love Ken gwe Ken nkugamba love ye ewali omukwana teri kigaana n'omuba n'oba oyogera Luchina nga nze njogera Luganda ye walugera and they want her to speak wamagezaako kwoyogere mbu omuzungu kwali ayagala alist kuwulirako mufunira omuzungu mugambe n'emyaka mu luzungu onosobola gwali naye lwaki tamuddiramu nga nze bwe mba munjogedde waneeno bwenti ati kati waanaaba mwemitinze
oyinza obutabaayo shege anti kati jjukira omuzungu wamukuconnectingako ye tagenda beerayo gezaako kale gwomugamba amannya go na myaka. How are you? My name is Prosi. Kene olidde tuli katuufu. I'm 22 years. I'm 22 years. Tugenda mutendeka wanavira wano. Ali ku muzuli. Kenny. Hi. Are you married? Ali mukunona. Hello. Siva wanonze. Desire yagala ebyononese. Siva wanonze. Ongo yagala ebyononese mukwa. Bulungi baza bobo. Aluma. Katono nnyo. Gwe ng'olina akajanja va ku ssimu yaffe totumanyiira. Kino kyakajanja tekirina nanjogera tekirina nampisa. Ekijja kubonyaabonya. Kindabikidde n'okukuba. Funa abalungi weebaliwa. Azamakuba. Wangi? Obuki? You guys, stop it. Neyanziza. Katonda akuwa ekibonerezo. Soko musabire sala. Katonda njagala kuwa ekibonerezo eky'amaanyi. Ye bakiyitaani. Bana you guys stop it bambi. Okubya essimu ate owooza nti obugalo bwakona. Osobola kigamba sister. You guys get serious. Munamu abanoonya temuyisaamu. Mukuba essimu ate mubuza bintu bitaliyo bya kisiro. Musiba do you have nyashi ate obugalo bwakona. Ye comfort. Vayo muveyo mama. Comfort. But you look beautiful. Thank you abasajjanga bakamwe. Abasajjanga mulimu abakubanga bavuma buvumi. Mulimu bambi ebirina empisa embi. But you all look mulimu abakubanga bavuma buvumi. Nze nga siraba we bwakona. Kamera. Agaba mwana buli kwalaati. Ate ono ina weyateeka. Kayunga mutulage. Kati mwagala ki? Twagala muntu ali serious. Ayagala musajja ali serious. Beera ne jjajja wange. Yalabika okuba serious. Ali serious agenda to take care of a baby. Sibuside kiriwo kigambisa. Darling, Kadenova, she's just 22 years. Ejja kuddamu nkubireko negative. Anti kasito wennyonnyolako ono ngamba erinnya lyo ongambye gwe Brian ye. Kasito okuba essimu ono ngamba nze Brian. Naye Kenny. Era musanyufu. Kenny, nkuyise emirundi emeka. Kenny. Hello. Wanje seba nti nze mulamu wo comfort. Siya bulungi. Webale siima. Wabula kano ka app kanyuma. Balina empisa embi bambi. Naye ffe bye tubisuubira ku social media naye naffe nga tetugenda. Nze wendi nja bayisaamu eggaali bajja kutya. Account yange comfort. Talina smartphone mpozi gwe ngeri wonooba omusiimi ojja mugulirayo. Come camera stina. Oyina bbiri ejja mwami wange yaŋŋamba mu kamera ezo. Ojja muwaako emu smartphone.
wabula muula mulabye muula kirungi mukwatagane wabula muula Comfort oli mubi sawa zino abamusumbuwa bangi anti ali mukasengejja Prince omubwati ali mukasengejja twagala mutuufu olina obikola byonna tukakase nti oli mutuufu. You are beautiful. Hi dear. Olina omulabirira muwala wuno omuto omulabye alina emyaka 22. Banange nga batukubira nnyo naye anasinga okufaayo. Abasinga basumbuye just kale mola akubuuzizzaako. Some of our friends are bad. Christine, waliwo wanaakwagala. Ken, Kituufu. Spata. Kituufu wamma. Mbamanyi. Naye nze banange ono mukuwa mulamba taliko yadde n'akamogo. Tozo omwana abandi ng'omukubi ate olina omwanjula. Okitegeera alina passport. Talina passport. Wuno omuwife kamukugizeeko oyogere naye. Wali wanena anti tomanyi nti kubeera kabasomboye. Kwata gwe bbaawo nange mumpe. Ani oyo? Bangi. Kata oyo? Kale. Akubya njagani? Ani akubye munne? Ate nga n'oli akaawe. Kale. Yali serious mugamba ajja kuddamu omugamba akuwa erinnya lye mugenda kwatagana. Kati agenda okukubira ng'erinnya olijjukira kuba bambi yali serious muba akakuba. Kale erinnya ngenda lisevinga Brian ye. Oli ludda ki? Ani abuuza Kasangati. Okay. Eno app eyaleeta TikTok banange kyatukola. Kale katumala okuva ku mpewo. Afunye aveeko n'omulala ajje. Naawe obadde oyagala anoonya. Kale. Tannakakasa akyali mu kasengejja alina bafuna nga bawera. Mumukubire mumusumbuwe. Kale. Kati naye nga sirinaako bipingi. Okitegeera. Manyi muli bakujjukiza basajja mmwe. Woba tomuwanga akugoba nga ajja kamfati nga amufunira omulala nga Kenya tufunira omuzungu. Ereeta Tedika Yesu. Tedika Yesu. Bebo mututereko ku musimbi. Good evening to you. Comfort gwe oyina oba. Nina omwana w'abandi gyali eyo. Okay. Talina buzibu. Sobola mubagamba kuba muyinza omwetega muli babi. Kale nawe bye. Munzite. Mundeka. Kale. Banange oyo agenda kuterako akasente. Airtime. Bambi yali serious. Akugambye erinnya lye? Brian. Tusedinge. Yene ebadde esookedde ddala ebadde waggulu. Waliwo akuba? Anji? Omuleetawo omwana. Mutwalire oli amusiga ebizigo.
akebera mu nsawo yange. What? Wanje? Wanje? Nawe Jaywa. Comfort is another Wanje? job. Just contact Yo, what job? her. Just inbox me. Yeah. Wanje? Inbox her. Wanje? Nze sinoonya. Gwe woba oyagala omulimu, oyagala ofuna omulimu, noonya Comfort, contact Comfort, nze ngenda kufunira omulimu. Ku app yange just jono. Eriwe namba. Brian, enamba yo sijetegereze esembyayo enamba yo mmeka tajetegereza kyokka abadde akusiimye bambi ayogera bulungi. Brian, jamu okubekoko ku namba yo njirabe ngisavinge. Agambe ki? Listen, waliwo wano who wants to talk to you. Ken indeka. Leka munno. Ani yagala okwogera nange. Atammanyi. Wendi twogera gye twogere. Wajja twogere. Ken, noonyaako. Brian, tawulidde. Brian. Omulimu nga Comfort no ojja wano eno then ne twogera ne bafanze ne bagamba omulimu gwe balina. Yes. Otegeera olina omuzungu. Onoonya muzungu jangu. Jangu Kenya nti owulira. Business. Woo, tulina omuzungu naye nza okufunira omuzungu gwagambye akasente. Omuzungu aliwa gwagambye. Anti tetulina abazungu tugaba abazungu. Akubaga omuzungu omutya. Akubaga omuzungu omutya. Kenya wema tetugaba abazungu. Tulina ekitongole ekigaba abazungu. Woba oyagala musajja muzungu just inbox Comfort. Brian, damu okuve ku namba yo njifune ngisavinge. Sokolabe. N'amaizi na simu nange sizimanyi nnyo. Kibalume. Sokoleke. Eno gye bakwogera naye wano. Kitegeeza yeeno. Ono yasembyeyo kukubiro. Ngawuza Comfort. Yeeyo. Gintereko. Brian. Even me, I want a mzungu man 30 years. 30 yeah, years. like inbox Comfort, inbox her. Naye banemumanyira omuzungu nga gwe olina. Oyagala mukazi muzungu inbox me. Tendi bumesejja nti obuulira. Joan! Olina bikola. Abaana olina obbawa. Abaana olina waliwo naakuba. Abaana olina obbawa abaana abazungu. Ate bwe tubawa abazungu baba balina otusasula ebyo si bya bwereere. Kuba omuzungu kiba kiralamuko ekyo nkyogererawo. Wangi? Nze okufunira omuzungu you have to pay me. Nange wabula enjagala muzungu. Kyokka bannange. Mukuba kunjerega. Mbwebi ekyenye nga kizise. Naye mmwe. Yenze nkayana nammwe. Mujja kundaba ng'enviri zikyuse. Kubanga obusimu bwe bamukubira boka. Anko kyoba ayagala muzungu gwe neekwata. Omuzungu ngenda mukufunira mu bitiibwa. Ngenda kasimu kano kansumbuwa simanyi kasevinga. Sevinga namba? Nekangezeeko.
Wowulira omuntu ng'ayogera nonsense ng'omuggyako. Lwakuba abazungu si baako. Sibako mole. It's okay, it's okay. Neeke nikyogera abaana kwebali nate kati omwe naagala muzungu ye ng'omunyumiza ebyo. No, we can get through. Ate tolina byogera. Obadde ki oyagala kwonoona tagwanga mufujjo oyagala kwonoona business. Obadde otya? Ayagala omuzungu, just contact me. Enamba togisevinze. Namba akugulidde ya time. Kati labe enamba ekuteereddeko. Ogikwate mu mutwe. Okwate zisembayo. Teri muzanya. Tayogera. Tokola nsabe. Abalogo kwebali kuno bajja. Tayogera abalogo bajja tuloga. Mujja tuloga. Muli babi. Gwe omanyi enamba ogambye noonye enamba etaddeko sente n'omusimbi atandise ogufuna bw'oba oli eyo ng'oyagala business oyagala kukola naye tolina mulimu just contact Comfort, inbox me then nkufunira omulimu oba oyagala musajja muzungu just inbox me omuzungu ogenda mumufuna wangi wale sebo naawe gyebala Christine mulabye mugambe bamulabye era basiimye enamba si yabadde njerega inbox me I need a muzungu kati ate gwalina okunoonya kuba gwayagala omuzungu ate nze aba akunoonya nze nfuniramuwa Ulira kino okikumanyira mboyo mwana abadde wa kimansulo bw'obadde ozina kimansulo wamma mwe gwabadde antwalayo baweerevu omanyi betabakujjuka beera ng'ow'ekibuga leka kwemamaaza omwana eyali abaddeko mu kibuga alina okwambala nga bw'ayagala oba nfuna nange nfunira omukazi just inbox me buli kimu kijja aze bambi neyanziza nakuba eŋŋombe aze anti mbale njagala gisevinga Z7 kale sebo neyanziza ne just kandabe mabado Z7 gwe original gwe manyi oba kale sebo kale maybe those who are okay Ken okay kandabe kanketegereze ka message ka Ken yeah leba naye Ken kyotukola kale bagambye mbu Brian agambye muweyiye ya WhatsApp eyange ate yange bw'aba ayagala okwogerako nange ku gundi WhatsApp ate basibeera ate ono tagenda kubeerawo Comfort agenda kuddayo mugambe nze nsirayo mu kibuga mugambe mbeera Canada USA owulidde kale bambi nja kuflashingako me I want Cindy gamba wanje sebo echi ayimirireko tulaba bannange weebale mukwano awo newoogenda kale
Ayina abasumbuyi bangi gwe ayina omunoonya. Engeri gye tunoonya omutuufu. Kitegedde. Good evening to you. N'abasaachinga ba ex baabwe. Namwe abasaachinga ba ex bamwe mujje. Ba ex tujja bafuna. Wano bazungu. A case for Ugandan ladies just now. Are you for real? Inbox me one. Ono kwata omuvumire kuba ali kuba esimu ali bukuvuma buvumi. Ono akuba esimu ali kuvuma buvumi oyo. Yo no afote wano. Tokwata. Tomalira buddebo kuba fala. Kati video ebitaddeko airtime minutes za 5. Kampati okoye. Kyamaanyi tuticha obwezi. Kati nze mbusomesezaawo. How are you, my best friend? We're fine. How are you, my best friend? Wanje? Okay. Kale, tewali buzibu. For me, I need your sister. It's okay. Nkuwulira. You're beautiful. Thank you. Nkamba yogera Oluganda. Yogera Oluganda. Ali mukunvuma ali mukunjerega lwaki abanvuma kati nze mba simuvumye lwaki yabanvuma ye waba atanjagala ngandeka kuba waliwo abakwagala. Tumusanye tukusanye. I want to see I want to see your sister, please. My twin sis. This lady is a. sorry. Nge enkuba efuuse ekizibu enakyeno ate noneno y'amaanyi. Tulabise nno basiibula kuba baanamu enkuba bannange maama. Oli wakubi? Wanje? Hello, Onion. Hello. Wanje, what a beautiful angel. Hi. It's okay. Where are your shoes? Yeah, she's fine. There were missed calls. Ngoli katali. Mbushi. Tonda bambi. Nefe tukusonye mukwano. Mukwano gwe yabadde akutesimu nga akola ebitaliyo. Temugenda efenge enkuba etukubira wano. Basic girls. Don't have of money. What do you mean? Mugira mulinda okugenda anti akakuba kambi bw'atayagala emirembe abadde kimukali ka vidiyo kayagambye ntagala emirembe sayoba kumala ku mirembe ayagala emirembe anoonya musajja ayagala musajja ayagala musajja ku buyambi bambi kampati essimu ereeta mannya ki? Essimu yange ereeta mannya naye bagibulookinga ku madaala ate nga naye gwe nawe olina ekyoyagala omugamba?
Aganye. Osubwa abantu abategeera oli kwabojjako. Kuba osonzeko already ne missed calls. Nti aganye. Moses. Omusimbi gukuulikikira. Hello. Wanje? Don't buy her something. Oh. We get 400,000. 400,000. Bimbuziza eno wigi gye nyambadde ya sente mmeka ne mbigamba mitwalo 4 ne bigamba ngezo sente zange zigenda kwogwa omutwe gwo ebyo bivubuka birina bimanyiye todamu bikwata kyokka osanzeko ne missed call ziraba abantu abakubya bomugaso muli kwabo bubugondo. Hello, my dear. Eno yaliyo? Yeah, Brian. Bambi Brian yandibamu omulamwa. Brian, ogenda kwewangulira kyana kiwala mu bitiibwa kikuwe okitwale. Bannange. Banamwe temwewumuza bana ba TikTok. Hello, my dear friend. How are you? I'm doing good. How are you? Team Brian. One McCain, Team Brian. Brian yagenda kwewangulira kyana kiwala mu bitiibwa. Woba omanyi ayagala omuzungu, just inbox me. Mujeko. Woba omanyi onoonya musajja, just inbox me. Woba onoonya mulimu, just inbox me. Nee. Monzita. Are you for real? Brian. Akakasa. Damo some namba. Bajja kuteddamu some namba. 070 35 96 422. Diddemu go. 070 35 96 422. Kanfa tuwekoze ebyabalungi. Of course ndi mulungi. Nemanyi. Oyo toddamu mukwata. Namba tugiblocking. Giblocking. Teriko simu yange teri mu gundi. Where is your sister dear? She's here. Here. Chiri chitya. Hi baby girl. Hi Diane. Ken oma agamba. Agambe sweet. Ken we umuzem. Tetsusa. Hi baby girl. Hi. Nze injagala musajja muzungu. Ye shalwa. Ndekamu nawe. Jolly ye wali. Ndeka tonjogeza nnyo. Any managed to come in Comforting. Yeah. Alright. I'm fine. That's good. Comfort when you mean. Kogwe. Hello, your name same. Mwangu, you guys, mwangu. Ani agenda okunfumbirako juniors. CKFC. Lwaki okola ebintu ebyo Joy? Let's What is the language? Ddamu osome ennamba.
0703594 Ati bagambe gisome naye ng'obagamba obukwakuliza. Kani gwojubisa. Sister watya camera. Sister angali wano mchotara. Mumulaba nti obugalo. Yenna ali bulala. Naye tanoonya tonoonya. Tali awo naye toyita. Ojagamba tonoonya sanga bakufulumiza obugogo ebweru. Ojagamba onoonya sanga bakufulumiza obugugu ebweru. Oba anoonya, oba tanoonya. Nze sinoonya. Sinoonya. Awe mulatokola bintu ebyo. Wamadamu osome namba kanamba. Naye bagenda okusumba ow'ekiro. 070 070 35 96 96 4 4 22 22. Ye yabadde agyagala in English. Lisa yayogera bityo. Aseka. Bedamye. Yasomesa. Tewasoma. What? Tamanyi luzo. Hello. Wanji? Naye bambi. Oli abadde avuma. Mbagalamu wako kyokka. Ne banange mumanyira tete mwewumuza. Naye mumanyira tete mwewumuza. Show us your dimple. Tukumao. Nkoye N'okutuula. Banange n'okutuula. Kumenya. Naye, how are you, honey? Comfort. Kama katonda wangu. Baby, don't show them our dimples. Why not? Why not? Darling, for me, I need just this. This one kati agenda kuba jiko. Nze nga saagala bintu bya kufumba. Sibyagalirako ddala. It's hungry. Oba mugulira chocolate. Bakugulira eki munsi kyewagomba okulyako. Kyowulira kyewagomba. Kefu ogimanyi? Ebankoko eri awo. Gwe weetalira mu bintu byange. Twala ebintu byobe wangi. Ki munsi kyewagomba okulyayo. Ninako kunene abantu bajja kugulira. Nayita bati? KFC. KFC. Ojja tofaayo. I want to buy for you. Ogenza olaba nga toli class ya kikomando. Sorry for you. Akyerire. Aha kyo kirala kyoyagala olyako. Yogera. Kirala kinjagala olyako? Keeki. Oyagala lya keeki. Owulira gimmissing. Wakomadde ddi? Ndudde. Mama olidde. Owulira olimba oyagala kugulira pooko olya embizi wano. Tufudde. Olya embizi. Mwana muwala talya pooko mumuleke wangi. Azinsindikira n'engula ey'ente. Awa talya pooko omusindikira n'agulamu ennyama endala. Ey'ente. Comfort, what's her name? What's your name? Rosie.
purse. A purse oli ku market. Bagamba bakugulire cake joyo ya ne KFC. Wanje. Nchaliko. Kale kansoka nva ku live. Kale. Kale. Naye Kamfati nakuyiseeko nga olina omwana opposite chikubo. That's my son, that's my baby boy. Naliyoko was it 2 days back. Awo tolimbye Mr. Black. Mr. Black. Kale. Ngenda kagulira embizi. Talya mbizi abadde agamba ki? Ngambye wamala okuva ku live agenda kuddamu ankubire. Abo bagambirewo bakugulire cake joyo ya teri. Njagalako keki yange. Ekirala KFC. Nayo njagala mumbuuziza naye bagamba bye njagala okulya. Ate ekirala kyowulira kyoyo ya. Sirina kirala kye njagala ebyo. I want to buy for you. Oh, my beautiful. Hi, how are you? Only second hand bulijjo. Of course, in the second hand. Because abakazi, abazaddeko, abakazi, abalina abaana, bebama. The second hand tuli bulala. Sobomanya. Byonna tubikola. Ba ku bunene bwogenda ofuna bunene buno. Kyali obwana obuto. Mondeke. Only second hand comfort. Yes, in the second hand. Oba badde ombalira eri mu first hand. Naye okuba ng'oli second hand naye ng'ofaanana nga nze. A 500 evadde KFC. Where is your children? Where bali abaana be? Bangala balabako. Mugala laba ku baana be. Abalete mu kamera. Abalete. Ne bamuleta. Crazy. Ne bamuleta. Mugala laba ku baana be. Baite. Baite bajje. Jangu nenda chiza. Mbwate moloko ni byebicha. Nange sibima. Byebicha. Mulindeko wano. What is second hand beautiful wange? Second hand ye mukazi alina omwana. Aba second hand. Kati nze ndi second hand. Ni babaleta. Banabe. Teso abamu ali 22 years. Omulabye first born we. First born ene myaka emeka ine myaka emeka. Bakuyitani? Tracy. 9 years old. Wow. Oh, your first born, second born. Bakuyitani? Bakuyitani? Sarah. Bakuyita Sarah. Ine myaka emeka? Beba bana babo babiri bombi babuwala. Kamfati mpako ku namba yo dia mkwana. Nze sinoonya engeri sinoonya sagala basumbuye. Daddy chef. Wanji daddy. Ayoyo. Mami wo. Kanya kwa debi.
Engato ziriwa ngoma zonna abagenda oleete engato ono Joy engato ze ziriwa. Bana genda Joy agwoze. Genda bagwoze. Tulinye nanti ogenda gwa. Wanje. Ono mira okola kigenda bakuweeke kale. Ojavaayo ogwe. Omusumbu yayingidde mu bitiibwa. Oli mufumbo. Tanoonya mufumbo. Aha kati omusajja kansooke nkubuza ebibuuzo byange. Omusajja waba alina abakazi. Waba alina mukazi we. Soko baby obeegendeza nnyo. Gendeza. Oba tolina byakola aweeka kulavu yeebaka. Omusajja waba alina abakazi be. Me, I want to help children. By the way, abaana be tebasomangako. Gwoba oli engo oli muzira kisango osobola oweererako abaana be. Osobola omuweererako abaana mukwano. Omusajja waba ne bakazi be babiri nga gw'oli wakusatu obikkiriza oba nedda. Anti mulimu abakazi abalogo. Ate nze ogwo omutima sigulina. Oguloga. Abakazi ennaku zino baayi bagezi. Kati gwe osalawo tetusobola kwagala musajja ayina muki? Tusobola kwagala musajja ayina mukazi. Pozi nga nzizizzaako buuza nga ndi wange. Mukategedde. Gwoba olina mukazi oba olina abakazi. Takwagala ayagala atalina. Nze wendi soma ennamba. 070 35 96 4 22. How old is her kids and how many are they? There are 2. How old is her kids? Omu wa myaka 9. Omulala wa myaka 8. Gulagawo. Ojavaayo gwe mpaako nnomeko. Genda ndetera omunnyo. Genda nte omunnyo laavu. Najja kugwa. Ojja gwayo bannange vaayo. Tata w'abaana yaddawa. Abuulire. Twayawukana dda. Tekyaba. Yalinamu emize emibi. Owulidde ne ngamba bino sijja bisobola ne mwesonyiwa. Mize ngatta nti yali abba. Yalimu obubibbi ne mwesonyiwa. Ayinza omuleetera ebizibu mukazi wattu. Mize ki? Yalimu obubibbi, yalimu engalo. Lava ojja ggwayo naawe ondeetera ebizibu. Genda ndeetera omunnyo. Ngayinza omuleetera ebizibu ate unakyali mwana muto. So naanobayo. Dadi ojja ggwayo vaayo. Wabula siva wano. Mwagala ebyonoonese. Wabula siva wano. Wabula dadi ngenda yitawo ogweri. Ani Grace obadde webaase. Grace obadde webaase. Joani aliwa. Gwe Joy okola ki? Mira akola. Joni aliwa. Njagala nti banzigirewo ono. Ono omuyembe gwe guliwa. Agenze muleetera munno. Guliwa omuyembe gwe. Mugenda gwayo. Ngenze kuleetera munno. Atwa 360. 360 bye biki? Nasibitegeera. Nkoye. Nkoye. Vaako naye nze nkyaliko. Ayaya. Soko basiibule. Siibula babbaabo bonna bofunyewo. Mbalidde akakuma batusitamira. Kabaayi. Mwebale kunyumyako nange. Mawulidde. Tunaddamu enkya. Mawulidde. Munaddamu nkyaddayo waabwe. Nzirayo waffe. Amaze obbabuuzaako. Ye. Enkya okomawo.
Chenje kubeera. Tonimba. Nja kubeerawo. Beera serious. Olina okumbulira. Ekiro bakuyisiza batya bakubidde amasimu. Ofunyemu ali serious ne tulaba ekiddako kitegeera. Kabayi musule bulungi. Amawe bale kujja tulaba. Eno mpozi leesu yo. Mundeetere ekyentulako. Mundeetere ekintu kyentulako. Leesu bagitwala. Hey. Yangu wa. Ngadi na figa. Figa jina. Toka weda simukuluza. Obeda toli konga mbalaga figa amasoko choke nzide mbalaga nya. Chuka. Omulaibe. Bye mama. Love to inangato. Kacho gens. Bye omukwano. Ava ku Olira bino ebimanyi mbova kubukedde kunoonya. Ava kubukedde kunoonya naye namba zafunye. Me, I want you. I'm not touching. I'm very sorry. Sinonya ya dem. Mobuze nchajja sawa mmeka. Hi dear. Bagenda muzina akachabali. Janga sawa mmeka. Hey Carl. Ne, those asking for your number should stop. Go. Kati nebowa. Reshinange sipasibula. Reshinange sipasibula uyo mwana muwala msimya mwewangulire mbitibwa. Okitegeera. Mwewangulire mbitibwa. Kino sekati nawe, don't go. Why not? Nogenda nempumulamu. Nogenda nempumulamu. Village girls wa. Temwagala bawala ba mukyalo. Bawala ba mu kibuga ngambaki. Bwe musanga ne mukyaze wamwe ne musanga nga bababbye babategudde ebintu byonna. Okitegeera. Bwe damu toyagala baana ba mukyalo.